otunyo omwana obuwala n'omulemwa n'omugamba bakuwadde omulimu concentrate banna ate munete bikyali mbawala kati ate biri mu baleezi teri residence kati eri mu bavubuka mu balenzi njala nfuneyo ekikazi nga kinteekamu okusabiriza kwabafuukira okusabiriza waliwo ffe twanoonyako president ali placinga Patrico for almost 3 years abaana mwebali boogeraayogerawo ebintu byabwe bati okufuna omuntu ogamba nti oyo kati gobo ngamba nti oli kuwaayo MCA osoma mawulire ne social media tebikukwatako golina kuba mu kintu kirala avudde ku social media erinnya nga alikoze tajja kuyingira nga ffe bwe twayingira ajja kujja yeeramula because alina numbers zajja nazo nga ye yeetaaga bwetaazi ku streamlininga naye gwajja nga toyina linnya emitendera gikyali gye gimu ojja kujja nga lipoota nga tofuna yadde 10 mwemba bossi baffe mu makampani abalina obuzibu nti oleeta omwana n'osooka omuzimbira abalabe mumaze emyezi 3 temusasula abaana ono bamugamba nti bamuwadde emyezi gye 6 n'owempalinga presenter producer n'otamuwa ssente producer naye n'agamba nti kale kamulageko nti ono wazze siki bwompita ku mbaga just to attend mba n'ekizibu nti ntuula bwentye nga waliwo MCA ng'owulira waliwo ebirumira kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Alan Cruise gemanya nyongera okwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira weebale nnyo weebayire ddala tukyagenda mu maaso naffe okulaba nga ate tukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba ey'omuggundo ate nawe noyongera okuba nga ate osiima olunaku olwaleero ndi ne one producer senior producer ate nga era ne kubivulu okwo by the way senior producer otegeezaaje mayi mu magye nakopayo ekintu kimu uliriza wasoma amagye wagenda amagye mu magye nakopayo ekintu kimu togaba rank eri waggulu togaba eri wansi olinga ali ku meja ne bojja noga katwanize jeno kale kiba kya waggulu naye ajja nagamba kitereeze nze ndi meja katera bojjeno bwomuyita meja but you are producer so kati kya senior kwefu wa producing bulungi show era abantu ne bakkiriza anti okuproducing obulungi tekikufuna senior ate ne ku TV or producing ze bulungi but I'm not yet a senior. That's you are senior producer. Wakkirize muntu ekintu kikyo genda maaso Luomu Alani senior producer Dr. Kwef gwe tulina ano nako yatenga musumba siri musumba ndi mubulizi wanjiri ya leero kyogenda okunkola nedda nti kati gwe oyagala oyite producer gundi ani presenter wajja omwajjo ane tuli wano ne PD abakola ku TV netabeera PD asobola kuba presenter kati ekyo evangelist ne pastor bibiri byanjawulo waliwo ababigatta ne mulimu waliwo abamu aba specializing agamba I'm just an evangelist. Kale buza kuba tulaba bali bulungi wanji bali bulungi abali obubi mukama abakwateko kintu kitambule ongo okwagala kwe bwe kuli enaku z'omwezi nga 2 guno omwezi gwe nyini tuli London tuli ku Royal Regency Frigo Band wamu ne Wininwaji omutesitesi ye Richmond Promotions simanyi we mugenda kutula kubabbo abantu bangi nnyo abantu abalindiridde okulaba nga show kyebabadde balindiridde ng'ate ekoze kyebadde basuula onoolabikako ku kyalo kuno nga sikulabako ya tugenda London era nabadde njogedde ne Richmond nawe tufune enteekateeka gye tukugira ki naye obudde kakyeŋŋamba kali koogeze kakabadde kategeeza ki nti tuli mu kweteekateeka era London egenda kuba nga eyuguuma tubagaliza birungi byereere by the way nade njagala okukubuuza this year
twakakutambulako emyezi munana n'ennaku 9 tuli mwezi ate twagumazeeko guno olwedde gugenda ebintu byemwogere bimalamu abantu amaanyi ng'oli mulabi wa mupiira nga tegunnaggwa osobola nti maniyo bagikubye kasita ekuba nnya 0 guba guwedde tolaba nko ttiimu gye bayunga mu ddakiika 5 ezisembayo ne bagigatta ne bagyawula so omuntu olaba ku lunaku olusembayo lwa 31 waliwo ekintu ekisobola okumubaako ng'omwaka gubulako eddakiika 5 gugweko naafuna essimu ekugatta gwe byokoze omwaka gwonna essimu egi n'akola ekikolwa kimu nekikugatta nalabako waliwo omukyala addako yali annyumiza yali ampaku nga ndaba obulamu bwe butambula ninga neyaŋŋa okugiwetaku musumbuwa nanga waliwo yali atambula alina waika we yali akola nga emaidi kakati n'alonda kyalinga kiveera kali kaveera naye nga kaveera buno obuveera obulungi buno n'akalonda kakati abakyala bamulaba ng'akalonda ne babuuza bino byaki kati bagenda okugula mulimu obuntuntu tabutegeera abiguddegudde awo tabitegeera ng'abuuza bino byani nga tewali abimanyiko ng'akwata kaveera ng'agenda nako 2 days later ebenzi comes benzi ng'enyirira bulungi bweti nga bagamba mu kitundu wano tulina akaveera ke tunoonya kalimu ebintu nga bagamba waliwo omuwala nga balagirira nga bagenda kati mu kaveera ndooza omusajja yali yateekamu paasipooti ze ne dokumenti ze endala nga zeyeetaaga ennyo mwalimu ne ssente kuba yangamba kali ye yali tamanyi nti $, naye yangamba mwalimu ne ssente naye nga nnyingiko kazi eyo yayinyo yaka yalinamu 23 kati omusajja yalina we yali ava n'avaamu bano abaagala okwekenneenya embeera yaffe y'abantu ba bulijjo kati mu kuddamu mu kuggulawo akaveera ne kagwa kati baakalaba kati omusajja ebintu byonna n'abisanga biri ntakiti oli yabitereka atalina kyabyagaza bwe baamuleeta the guy was so impressed obulamu bwe bwakyukira paka nakati it is coming to between 25 years naye obulamu bw'omukazi ne bw'omusa yagamba ekyo ekikolwa ekyo kwolwo kyekyakyusa obulamu bwange they connected ebirala byali biwanvu n'atuuka kakati anything can happen buno obulamu bulinga mupiira nze omupiira ogusinga okunzizaamu amaanyi gye mipiira ebiri ngira emipiira 3 omupiira gwa 99 Man U Bayern Munich nga n'omusajja agenda okugaba ekikopo kiwa Bayern Munich amaze okwekubako enfuufu naye yali awandiikako Bayern naye yali atandise okuwandiika mu yekyenda ne bagugatta mu yekyenda mu 2 ne mugwawula omupiira omulala ogwo gwonna gulaba final za 25 eza Champions League Liverpool AC Milan wali tokkirizibwa kuvadde mu nju nga tolina ogwa Liverpool AC Milan Liverpool AC Milan nagulaba owo mpira gundi ani Gerard yakuba penalty sigo mpira Gerard gwe yakuba penalty no vam penalty ezajja oluvannyuma ba Gerard bamuwa penalty kakati omupiira ogwo gwawumula batukulembedde 3 tugenda okudda mu second half ng'abaana balinga baliko omuzimu omupiira omulala gubadde gwa World Cup wa 2022 final ogwo gwali gunzigyemu omutima nga ndaba omupiira nga Messi tali mu kusubwa World Cup eri mu kumusubwa gwali gutusse ng'ojjula okukwata embwa ya Mbappe ogigemu okyayina emyaka mulamu bwenseno lwaki tova ku musajja
So anything in life can happen at any minute. Bwaba sobola okubikira gwobadde naye wano ne yeetolali ne bakugamba gundi afudde. Then basobola n'okubaako eggulire ddala eddungi any minute. So va ku ebyo ebintu waliwo abantu abatuuka omwezi gwe leero mmeka leero 12 guno nagwo gugenze muganda wange ziri ennaku ezisigaddeyo zimanyi. Tuyina abantu nga balongo nga bazaalibwa myaka gya njawulo nga weebali balongo katone waswa naye ng'omu bamuzaala 225 omulala bamuzaala 226. Wano baba babala kakati derere ku ssaawa 5 n'eddakiika 5 katone ayingira ne wayita eddakiika aga waswa n'afuluma tuli mwaka mulala ku ssaawa 6 n'eddakiika 10. Kati buli omu oli birthday agikuzanga lumu birthday yona agikuzanga 3 mu lumu. So in this world any minute counts. Era mpulira abagamba age is just a number. It's not a number. Age are memories. Age are events. Era oyagala kukakasa nti age is not a number. Tusobola okuba omanyi omuntu asobola okulimba emyaka naye ekigijjayo they are the events. Tuba tutudde wananyumya muganda wange mba nvuga emmotoka nva kitintale ngenda okuyita erugogo bomu nga zikubye nga bali mu kujjayo bantu n'ogaalindako oyo 2 mmeka ti 210 yali avuga agambye nali nvuga bulijjo taswaga nti yali avugira ku myaka 15 ekitono nnyo bwali bw'aba kitono nnyo yalina emyaka nga 25 kale muwe kale 23 but yali beyond 20 kati n'ogattako giri 15 n'ogatta wano. Okay. So togwamu maanyi nti omwezi gugenze simayo omwaka gugenze ebyo byabulizo enjogera z'abantu basaaga mu busaazi. Life is so funny. Anything n'ekintu ky'olaba ng'ekitali mu makulu nga bulijjo kiraba waawo kisobola okubaako omugaso. Waliwo omwana abankusembyayo baali bagabana ettaka ly'ewaabwe abasigadde ne batwala wano wansi ne bamugamba gwe twala eri waggulu mu mayinja bo nga babaze nti eno wansi wali fatayiro bagenda kulima kati eri waggulu waliyo amayinja ebiyinjayinja njaziyazi biki nga tasobola kulima era n'abeerawo ng'ettaka lyajja n'alitunulako naye nga tasobola kulimiramu mulimu ebiyinja. Muno gavumenti mwezitaayayiza nga zinoonya adikoa bagenda okupima ewantu we eka zaayirawo nga adikoa ati asobola okuvaawo baasomba adikoa gwomanyi okwasa ne bayasa jjukira buli moloka efuluma kati eyasimba ebijanjalo nga toyina okujja omugaye mukulu bwe batwala ettaka jjukira kuliko n'ettaka bwe batwala n'enjazi kakati anything buli kyoyina Katonda asobola okukikyusa nekikufuukira omukisa ng'era bwe kisobola okukyuka nekifuuka ekisiraani. Waliwo omuzadde eyankubidde I think 2 weeks back nangamba Alan muzadde ya London bwengende London yangambye agenda kunyumizaako ekyokwokya bwengenda niba otaki no yangambye agenda kunyumizaako kati niba waligambye agenda kunyumizaako tokakasa nnyo kugendako hati omuzadde emboozi enyume kwanze siina gyendaga nange nyina abali waliwo omuzadde ali kyebanda awo nange yangaye bwengenda. Omuzadde yambuza ekibuuzo kwefu yangambye Alan nina abaana bameka 3 omwana omu first born yamuweerera yasoma amawulire n'amala nangamba naye banoonya batya omulimu gw'amawulire kuba omwana atudde emyaka kati gigenda mu ebiri nga yamala okusoma nangamba naye mbalaba mmwe muli successful era mubeera mu mawulire n'amannya mugakoze nanga ngezezaawo okumuleeta wano ebulaaya abiganye nangamba naye njagala mumbuulire
omwana asomye amawulire yeerwanako atya okubanga mmwe we muli. Kwefunga omukyala ne bw'omugamba ebigambo ng'awuliranga gwe agereesa. Olunaku olwaleero lwaki nasazeewo nkukyaze because janeyo naawe engeri gy'ojje ng'ogivuga mu mawulire okutuuka ng'oli ku CBS erimu ebyokuyiga bingi nnyo. Naye kwefu nga twogera ku mulimu gwaffe guno tuli mu nsi kati right now social media weeri, mainstream weeri, empapula zikyaliwo. Omwana asomye amawulire mweno era gye tulimu. Is it easy okufuna omulimu? Bakigenda mumubeerera kyangu okufuna omulimu kubanga nabo bagamba n'abali ku radio tebaagala kuvaawo. Tutandikire awo kakati saawa zino mu field ya teriyo lwakuba nti kati ye yatunulidde mawulire but buli wantu wazibu okupenetratinga ate buli wantu wangu okupenetratinga. The chances of okubeera awazibu zenkanankana ne chances ez'okubeera awangu. You just have to put some factors on paper. Factor number 1. Omwana wo nga tonnamuleeta mu mawulire sooka omwekkaanye nnyo koolingi ye eriki. Kiki kyayagala? Paulo Kafeero alina oluyimba balita singa nali nze yasinga. Yagamba nze bwe nali nnyingira endongo siina gwe nawa yadde 10. Eyakinsomesa yakimpa buwa. Ne nkiyingiranga kinyumu bwe kyasukka okunyumira awulira kwe nkufuukira omulimu then lupiya naye kwe kukola ki kwe kujja. So yakuwa emitendera 3 nti yasooka kikola kubanga kyali kimunyumira. Then bwe yakikola ne kimunyumira n'akifuula omulimu. Bw'akifuula omulimu sente ne zijja ku nnamba ki? 3. Neffe gy'emiteeko kati twagikyusa. Sente oyagala zisooka okujja mu kintu ky'otannafuula mulimu. Kadeni leeti kikunyumire leeta loonu. Eyo si ye sequence y'obulamu. Teriyo musambi wa mupiira w'amaanyi, nja kwogera nnyo omupiira kuba gwe ogutegeera, w'amaanyi nga yagunoonyaamu ssente. Bonna gwatandika kinyumu. Genda Bulaaya komawo wano gwatandika kinyumu. Bwe kimunyumira ne wabaawo agamba ni omwana oyo alina engeri gy'anyumirwamu okusamba akapi. Olaba akanyumirwa ka bwereere. Ne bamutwala ne gufuuka omulimu. Bwe gufuuka omulimu n'alwana nnyo kuba mulimu gwe. Nze I respect. I'm not a fan of Cristiano. Nze ndi timu Messi. But both of them I respect them. Nti okubeera fit for 20 years bombi 20 years more especially Cristiano for 20 years ng'oli fit kitegeeza mu mupiira teyanunamu ssente agutwalanga mulimu nga gumunyumira kubanga ssente azirina ne waliwo kiri ekisigala kikyamusindiikiriza ekitusindika ffe abalina calling eno nti ne bw'ojja ku mbaga kati nze nina ekizibu bw'ompita ku mbaga just to attend mba n'ekizibu nti ntuula bwentye nga waliwo MC ng'owulira waliwo ebirumira era waliwo embaga emu gye naliko yali ya mwana aba mpita mba mukulu we kati nampita kuba yali tasobola kuŋŋamba kukola bwe MC nampita embaga yali very simple humble naŋŋamba anko nsaba ojja obeerewo ku mbaga nimugamba ku olwo Saturday siinaako mukolo nja kujja ne ŋŋenda ne tutuula ne mukyala wange
nemugamba embaga netandika okutambula naye nga mpulira tebigatta. Bambi abaana baali ba church program kati because embaga teyali mbulungi sente nga bebazze bakole. Nemugamba omanyi bwe mba sisobola kukwata muzindaalo ogwo tugenda eka. Mpulira sisobola kutuula wano nga ndaba omulimu gwaffe gufa. Nenoonya chairman w'embaga ne mmweyanjulira nangamba sayinza okulaba ne mugamba njala bakolerako. Ne bampa omuzindaalo. Later alone embaga bwe yaggwa omuwala nankuya ng'asanyuse yasanyuka nnyo. Nangamba kati ate obuzibu ate bwe wandeetedde ate abantu bagamba mbu ssente ekifo ky'okuzongera mu byokunywa naleese MC wa CBS nenkwata milioni 2.5 n'ezimu. Mbakakasa nti oli anko wange bantu baganye okukkiriza nti wankoledde ku bwereere. Okitegedde kati ekyo abanda baawo yagenda n'agamba munne kwefu twamulabyeko ng'akola obwemusi musooke mugumuwe omulimu. Naye abaana be baleeta mu mulimu gwaffe bafaanana be baatwalanga mu nursery teaching ng'oli bimala gaana birala byonna ne babuza ki ekiriwaawo okumpimpi. Kakati maama omwana wo nga tonnamusomesa mawulire soko olabe calling ye because alani ono kamubabuulireko bwali kati ne bwona omusanga kamera teriikera bwajja okuba soko gye baliko soko mbuli amukoze eki bwaba si yabuuza abana ebyokunyumiza because that is who you are. Ne bwe nkujjao ne nkutwala mu kapiira nja kugamba omanyi tukolezzo we tuzukuka ababasajja omanyi abakapiira nga bakanyumira omanyi bintu bye bakola okubeera fit. Recently nina kintu kyenalabye buli lwe bava mu kapinze nsamba kapiira ne muscles zisera okunsumbuwa ne bagenda ne batuula mu ice bwe bati masombo zisere zikola eki negwe omanyi kye bayita kutuula mu ice kati gwala ni basobola kuzukusa training yaabwe genda ku international standards training gye bakolako obukozi. Nze abo abasajja b'omupiira kyovula bwe bava ku mupiira boonooneka because ebbanga lye bamala mu mupiira guba kugira ebintu bingi endya ennyambala endigida enkwana ne sexual activities bazi monitoringa nti bwe tuba tulinayo match baba sibira mugundi bwe wetolola eyo n'ogenda ogwa mu nalumansi kayate ogenda okukeera ku machanga toyinaawo stamina. Kakati ebyo byonna n'abigumira for 20 years. Kakati mu abaana bamwe bwe mutuweereza eno mu mawulire omulimu tebagwagala abagamba nti bakwefu tebavaawo omulimu tebagwagala baagalamu bibala bya mulimu ajja kumumanya nange ngende bammanyeeko ajja kumumanya ajja kufunamu sente kino omusingi okumanya omulimu tugwa omulimu teriyo akutumagula kamera era kyo wava ku TV n'otandika okugula ebyuma ebibyo omwana anaaba wamawulire genda obuuza abamawulire abasinga era ojja bawulira bwe nabeeranga ku paredi ne mbasomeramu bwe twabeeranga mu kiraasi nze kati abantu abampulira ku rediyo bwe nasoma nabo tebeewuunya because ffe twali tukujerega n'okaaba twajeregako omwana baali bamuyita Kalibbala kati jukira ffe tuva mwambo poverty kyentegeeza lwaka tukiyita mbo background ojja oluusi engatto yagwa olubege biki ebyo kakati nga gwe wenyini bye bakujerega kati ffe nga twabimanyira ne tubi bastardizinga era otuuka ogamba nze owengatto eyingiza amazzi nzize kati ekyo n'omanyi okiyeeka amazzi kati Kalibbala yali kati waliwo yatukwata nali nekyali we bamuyita Brian Sentongo Kalibbala oba yagamba ki Brian hangenda okulaba Brian yagala kuvaako kati nenyimirira mu kirasi nenyimba omusaayi gwa Yesu gumala okunaaza Kalibbala
anti class nefa misinde uyo kakati abo bwe bakuulira ng'oli mu radio that's who you were. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet engazi obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 myemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Gw'otambuza amawulire ogajja eno ogazze newaka omuntu osobola okumulaba tali wakyamu naye mulimu abaana be mutuweerezza eno because omwana nga w'amawulire no kakati Bashira Price ani yabawa emirimu naye omanyi ssente zaafuna nti zisinga n'ez'abapresenta abali mu mainstream anti bagambye era n'abo be boonoonye emirimu abaana abasomye tebafunye emirimu Bashira Price bakikeni njala waliwo abatambuza eyo emboozi mbu social media ata mainstream. Social media tetangako ku mainstream. Nakatono. Sky Sport yekola bulungi nnyo ne social media weeri. Social media came actually to amplify mainstream, to complement mainstream. Naye lwakuba yasanga mainstream yonga yo eri mukugwa yawano kati yali teina kye amplifyinga kwe kweyiyiza ebyayo nebyo nebiri ku social media bye byaberanga ku mainstream skits ezaba tuli bulala zabangako ku radio bakadidi babangako akwabangako emizanyo binsanga babayita batya koti lutiko byabangako ku gundi kati babasanga nga byamaanyi byandisazeza ne babijja ku mainstream temumala obizanya ne mubizza side eno nga bolaba neyimbira byange social media esula neyimbira byange obegirinyisa. Thank you. So bobo ina something to amplify social media is amplifying nga teyina gwesuula nakatono oyina akiraba nagamba kabera sawa meka nga jakalaba mu bulamba bwako so omuntu taddawa onakubuulira kuba teriyo mainstream social media kyetayina mainstream kyeyina is trust goneba nakubika ku social media emirundi kasanvu era omuntu agamba sokotayo ku TV akawungezi tulabe wamma kikakitegeeza kituufu etekako CBS out balina waliwo wano omubaka gwe babise tekako CBS out ulire katitegeza gwoina kutambulira ku pace yemu wa social owa mainstream kakati abaana bamwe mubatuweereza nga they are lazy in our job very lazy. Omwana wo gw'okunoonyereza emirimu emyaka ena nga tasobola yadde ku zino platforms zetuyina ezajjula akuwe social handles ze zibaako ki yayagala okuba ow'amawulire akuwe ku social handles za omwana we yamala okugasoma zibaako content ki aina YouTube channel aina TikTok account aina X Twitter jebamanyinga Twitter platform ezo zose za kusasulira asobola okuba nazo azina free audition platforms bulungi nnyo azirina asoma biki ayagala gamba guno omulimu you don't just come
era teriyo muntu gwe bamanyi nga ye bamanyi by'obwagamba era baba ku misingala nti ba misinga gwe kegubere mulimu gwonna you misinga yo content bulungi doba wa kogende mu ddwaliro you can't miss nkuwani sebugwawo Jonathan ng'omusanze mulago n'akujjanjaba. When you go back home, do you miss him? But you miss his services. Bwoddayo obuuza njagala doctor ero kiteeka nako because this doctor is what you are looking for. So what are people looking? Olyagala omwana wo bamunoonyeemu kikyayina. Okubisoma obusomi n'obiyita theoretically buli omu asobola. Nange nina bingi binasoma nze nagenda ku apteeka awo n'ensoma emyaka gyali ebiri. Nasoma bagita multimedia. Mwalimu za Adobe zonna ne basomesa okukola katuni illustration byonna byonna ne tubisoma. Nebyo n'essaawa zino sijjukirako n'eki. Because nze calling yange tebeerangako yakutuula mu maaso ga computer ntandike ku editinga bifaananyi ono muggyemu embalabe ono muzze wano ono muzze wali ono muzze wano. That wasn't me. Nze calling yange bwenzu kusampa muzindaalo ngambe twogera ku lulagala tusumuleraga. Ne waliwo omwana nze nina boyi wange yo obwongo bwe bwonna bumuli ku animation. Era atulawo nayiya n'omusanga kati nakoze kano katambula ne kade nga nabisoma ne nali mu kosi nkyamu. Mine was verbal. Waliwo ate n'abannamawulire abayitiddwa for written nga kuwandikira obuwandikiza atiko bwati kabaka nina article zensoma ne ngamba bannange ng'omusajja yayize ebigambo n'aleeta eno n'akuwandikira atiko naye bw'omugamba nti tusaboddeko wano obitwogerere nga tebinyuma naye ng'ate nze bw'abimpa ne mbisomamu bwantira nga abipresenting mugamba anyiga likodi yaluddewo. Kati muli media olina okumanya buli omu agwawa media ngazi. Kati omwana wo wamusomesa mawulire ayagala kube ayagala gamba ki gasoma gasaka gawandiika okitegedde. So that is media nyangu nnyo yakuyingira ojja buzina otandika kati bakikene tebagiyingira bazibuwalira luddawa. Eno si mpulira abagamba awaliwo abalemeddewo teri yalemeddewo mbo mulemeddewo ku CBS tovaako kati kankulyeko omulimu gwaffe engeri gye guli gwakwogera buli muntu alowooza mwangu ow'amawulire era omuntu ajja nakugamba mutuulaawo ne mwogeraawo mala muganda wange buli omu osobola okunyumya emboozi eyo ku stage ya booda mu ofiisi gye muli ne mu nnyonyi n'onyumya ne binyuma naye okugamba nti kakati twagala obiteeketeeke mu mutwe gwo obyogere mu maaso ga TV ne radio we waliyo leka. Very many presenters have left. Waliwo ffe twanoonyako presenter ali placinga Patrico for almost 3 years. Abaana mwe bali boogerayo ebintu byabwe. But okufuna omuntu ogamba nti oyo waliwo olutalo olwaliwo abayimbi waliwo omuyimbi eyagamba bapresenter abayita nti bamaanyi batutimbe wali batimbe wali presenter nange omuyimbi bantimbe wano tulaba abantu balaga wani. Bwe nali naye naŋŋamba oyo kyayogerako takitegeera tetukaayana bw'aba alowooza nti bapresenter bannafu naye tumuweemu show ya ssaawa ezi atandike okwogera ng'omuntu asimbula e Masaka aleme kumutuninga off paka Kampala n'enkyakomewa mutuning amaintaininga omuntu ogwo agende nti gundi bw'aba presentinga sijjaako nga ffe bwe tukola nti omuntu n'akuwuliriza Monday, Tuesday, Wednesday n'otakola Thursday n'akukubira essimu waayi nga titukuwulidde akisobola naye tu maintain yayimba oluyimba lumu emyaka 7 ng'ekigambo we kyava alani bwe yali agenda nga bwatyo bwe kiribeera nenze binayogedde ku makya nkyasibizza. So buli omu w'amaanyi mugundye kati calling yo gyeri waliwo asobola obiyimba waliwo nze asobola okubyogera. So mulekerawo okukaka abaana emirimu naffe tulina emirimu mingi gye twekakako nga tetunneezuula. So zuula omwana wo calling ye eri luddawa gwe tomulowoleza bulowoolezo lw'okuba gw'oli consumer wa YouTube content
ogenda enjala omwana wange abeerenga Alani tekijja kusoboka. Nze nina kyali nadde nnyumya naye yasoma bino bya programming. Bw'aba anyumya programming abanga anyumya something ekiri awo mbu siba buguwa bwangatto. Nagamba awo nenkola app nengitunde $1,15,000. Kadina kati endala gye nkolako awo waliwo yatuula n'akodinga ebyo ebintu byabwe sima n'akodinga biki naye nze sisobola kutuulawo n'enkodinga yadde buntu obwo. Niye calling era kyeyagaliramu to the extent ne bwaba mu bbaala abeera ne ka laptop ke eri bazina anywayo kamu n'agaana omanyi wano nsobola okugira nga mpandiikayo codes nga 2. Anti yajja kubuuza kwefu tunamanya ddi kye tusobola okukola nga mwe temuvaawo. Present omulungi kino kyogera nnyo nekigamba kikobona nnyigira ntandika okugoberera amanzi emboozi y'aba Red and Weasel nali ndi ku ssomero nga mpuliriza ba Jacob ku Africa Corner kamusika kati nze wemba nnyumya ku ntalo z'aba radio ze baalwana eza Bread and Butter ne Nonno Bade nali nga ne mama ntasobola kunzikiriza genda mu ndongo nnyumya ya Jacob byengenda ne mbuuza nti ne Jacob kyeyayogera kyali kituufu naye nga ntandikira ku nawuliranga ku Jacob essaawa zino ofuna omwana asoma amawulire nga ku combination gye yakola bwe yatuuka ku university baamugamba nti with this combination osobola okukola course eno ne bamusuula mu maki mawulire kati kizibu kitandikirawa curriculum kati yakyuse kiyinza okuba kiri kigenda kukyusaamuko nze nagenda kusomera ku Baptist bankozesaako HLD art history economics Luganda economics Luganda history Luganda divinity nebo bakupiika bi combination because baagala kufuna grades nnungi naye teba reflectinga ku kiki kyogenda kufuuka ontegedde bulungi kakati amasomero nti omwana yaligenza ofuna combination nga ne combination ekyayagala okufuuka akikola ki akimanyi tize ngenda okujja okumanya ku radio ngolede ekigambo console nkimanyi kubanga nawuliranga gundi presenter akyogerako gweva ku console y'omusajja kati nga kyenebuuza ba console kyeki kati ngenda okusoma ku console ngolede ekigambo nakikola ki ne baleeta omwana nga ali totally green nga media tagiwulirangako communication nga ngenda communication y'abaana aba media kati eri kubiriwo ebyaliwo tebabikola ki ensonga lwaki omuntu akyasobola okuwuliza Douglas Lwanga lwansonga nti Lwanga alaba ekiriwo kati n'areflectinga ku kyaliwo okusobola okuwa ekigenda okukola ki kati essaawa zino omwana yeesiba ku kiriwo n'avumiramu n'awemula kyova olaba nti omuntu agenda omumalizanga omwana oyo tatunda ng'omukadde yakyakola ki kati abazadde balina okutandika okuteekateeka omwana we as primary tuve mu bikwate byanagala kubeera dokita inginiya omwana asobera ow'amawulire singa oba omutegese kati kambuuze kwefu nga ne Saima akyaliwo kiki ekireetedde bakama baffe ku radio ne TV okuleeta ba TikToker ku radio ne TV ng'abaana abasomya amawulire weebali ate nga tebaweereddwa mukisa kakati waliwo laziness mu bakama baffe laziness yo weeri nti bintu bingi nnyo birina okukolebwa mu mainstream bireete audience kati baagala kimaze kutokota omuntu asobola okuva mu mainstream n'agenda abo w'amaanyi ku social media naye kizibu omuntu okuva ku social media okusala okudda eno n'aba w'amaanyi because omuntu yenna teri muntu yali avudde mu kintu kiri ani governable n'abeera w'amaanyi mu kintu kiri governable kyokka tosobola okuva mu ekiri governable nga olina amateeka g'ogoberera n'otuuka mu nsi eteyina mateeka olw'okuba olina amateeka g'ozoogoberera okitegedde kakati bakama baffe abaana abo ab'oku TikTok bakola content waabwe nze bagiyita fififi estate teyina guidelines buli omu ayogera nga bw'aba ayagadde
kakati residence yaabwe ababawa emirimu tebamala bateekateeka babafuna nga bwe bazze ne baagala basitule kiri eri kyabaleeta gwali enaasoma amawulire omukisa oguyina nga whoever ali ku TikTok bw'atandiseewo akawunti naawe gitandike gw'okole byakola naye ng'obikolera within the parameters of mawulire kakati oli ajja kuba asobola okukulondako akutwale because ye alireze tayagala kujja mu institutions kuwenoonyeza baana tayagala teekamu sente za kuguluminga tayagala teekamu sente za tayagala kujja kola research mu institutions tayagala kuguluminga naye ayagala muntu ajja akwatirewo kyekimuleesa oli gwe mpaayo shows aba bantu bonna bajje ku social media baleeta ku mainstream ezikola beyond the aula of introduction abantu batugamba nti mainstream tebakyagira batebakyagiwulira NTV akawungeezi mbulirayo news bulletin ku social media esinga NTV akawungeezi era nze bwe mbasaalabye kawungeezi ku ssaawa emu nga I could not access a TV bwe mba njagala okumanya amawulire ngenda ku YouTube nenzirayo ku NTV ne streaminga ngenda ku TikTok netekamu NTV jine mitimbago liba nga amplifying the product kati product eri yafa bakaba bafe kye batayagala kutegeera product ku mainstream yafa erena abantu ku social media baliyo lwannakola ntya baliyo lwannaku nga bw'obeerawo n'ogamba katubeere mu mmotoka eno yeriwo baliyo lwannaku naye nga teriyo muntu musanyufu lwa bintu bigenda maaso ku social media era bandi badde basanyufu singa abali mu mainstream bagenda ne batandika okuteeka sanite ku social media okitegedde so awe wali ensobi nti abali eno abadukanya social media mainstream balireze ne sente zaabwe bazaagala nnyo tebalina budde buildinga tebaga buildinga talinsinga kakati ate ne bojja ng'oli mulungi era mainstream tennatandika kuvaluwinga muntu naye omwana bw'agenda wali neyekolera TikTok n'afuna abagoberezi be n'aweza abagoberezi be emitwalo aga ng'atandika afuna kampuni nya buli kampuni ng'emuwe miliyoni omwezi ze miliyoni mmeka nya kakati olaba omwana oyo amaanyi g'ateeka ku TikTok eyo miliyoni ezi naye njala oyiseeko eggaali mu mainstream bakusongere ku muntu afuna miliyoni ennya ekitegedde so kakati ffe tukyalina omusajja bwe nadde ennyumya naye naŋŋamba nze omuntu wano nga alina department gyakola ng'esobola okunyingiriza miliyoni 5 nsobola muwe miliyoni 15 omwezi ne mugala tekisooka nanga nze nzikuwa because onkolera so awo ndaba obunafu Simon kakati nze kwata ba TikToker bateeka ku TV ne radio si kipya mu transition ya media okuva mu UBC eya scripting eyabamama lwafayirira nakabuubi n'abaali mu media yasooka era bw'ogenda owuliriza radio Uganda eyasooka abaagiwulirizaako eyawukanira ddala ne CBS engeri gyekolamu Simba gyekolamu transition eyo yakolebwa abajjibwa ku theatre ku stage bamami Abe Mukiibi ba Charles James Kyenkubuge ba Benon Kibuuka bajjibwa ku stage lwakuba nti abaaleetebwa baali bali organized kubanga era Benon Kibuuka bagenda omujja ku stage nga awandika script y'omuzannyo gwe ontegedde bulungi Uncle Joy nga baba ne director baba ne producer ne babaleeta mu kintu nga kyawukanamuko katono nnyo naye nga ate kifaanaganamuko ne gye bakola ki kiri mu theatre kati abaleeta ba TikToker kye bakola si kipya challenge eri egyo nti be baleeta si bateeketeeke kati ate ne babaleeta ne babasuulawo nga bali we baabaleeta ne babawa emirimu ne bakola nti bw'oleeta TikToker oba oleesa erinnya nti media saa zino weeri nti ekyamazima erinnya lina kye licontributinga nti ku show ekolebwa Alan Cruz buli omu n'agamba show Alan enaawulikika etya oba ntegedde bulungi naye bano abaleeta Alan Cruz tebasitula mugugu gwa Alan Cruz abantu bangi bagenda okuleeta
agenda bawaki kati ekyo ekintu okyeraliikiriranga nnyo buli producer bw'oleetanga ekintu ekirowoozebwa nti kyamaanyi olwananga nnyo okufa ku product ku content gye kigenda okuwa baki kakati nze obuzibu bwange buli bumu nti babaleeta nga bamaanyi ngerinnya balikola ki ne batafiibwako ne baleetebwa ne bakunama kubanga omuntu ajja abalabako omulundi gumu tadda kubanga abeera disappointed nti kyebadde asuubira si kyasanga ku ki kubanga TikTok erina factors nyingi ekisooka bakola bumpi ekyokubiri badiringira mu audience eziri illiterate ezitamanyi kati Lumumba ndaba omwana ali ku TikTok okwakola content newa politics yali akola bintu byabanna byabufuzi ng'agamba ono yesimbye mukono luli yakwata kyakubiri ngenda okulaba nga gwangamba yakwata ekyokubiri nga njukira si yakikwata ngenda nkebera nga gwagamba yakwata kyakumeka naye nga mu comment section teri akola ki afaayo eno mainstream jojja okuproofreadinga gundi facts z'owa abaki abantu kati ate ono omwana ye gyava ye teyabimanyiira wabuwi nti ku social media bagumiikiriza omanyi nti ku social media osobola okujja n'ogamba nti iba na omupiira gwa Uganda gwabwedde mmeka 2 ani yateebye bw'okyeta ku TV oli agamba ate tuzze otuwe information ate obuuza ffe saa 12 muntu yeebase omupiira gwa Argentina ne ebadde ttiimu kyeje etukubye goal emu ku bwereere omuntu akeera ku makyanga ayagala kati nawe ng'ojja kusa olugulawo microphone bane mwasuze mutya yene Argentina guwedde gutya era nza benyambako benkola baba benproducing okugamba teweekanga info ku mpewo tuve mu break ojjomalo giproofreadinga kubanga otewo oba ogyekanze kati ate gwoyagala ogiwa banaye akoze eki kubanga tetuli mu biboozi byabadde bitya obirowoozaako ki tosobola kulowooza ku byotamanyi bwe byabadde kati kwefuka nkubuuze omwana ali ku IMC olunaku olwaleero ali mu lecture y'amawulire asoma talina interest ku social media handles eya social media tebimukolera naye nga bw'omutunuulira okusobola akola ki asobola mwebali nga yagamba social media is not my thing but omuwaana omugamba tusomeremukko oba tukolemu ng'omulaba asobola alina omulimu talina mulimu talina mulimu kakati buli mulimu gujja ne update amasimu gajja ne update zaago okitegedde kakati mulimu ebintu ng'olina omuntu ng'ayagala omulimu byalina okumanya mwe mwagala kamera zammwe devotion zayi muntu gwe mmanyi mbulamu bw'ensi eno egadget master buli lunaku akubulirayo ekipya ekigatta eno kamera kati esinga kino eno esinga kino kati gwe bw'oŋŋamba nti oli kuwaayo MCA osoma mawulire ne social media tebikukwatako gw'olina kuba mu kintu kirala nnyo kwene enkuba simawo baakantu kaggwa akantu kano katukongerezeeko wali mu studio and actually nga tumaliriza okuva wano abantu balina okumanya ekintu kimu beauty is assumption kati kino kankiwa abantu mu community tusobba n'abawala babiri abo nga waliwo omuwala omulungi ayambala obulungi nga waliwo omuwala omubi naye nga ayambala buki omuwala omulungi oweebaka n'abalenzi abo ekiwala kino ekibi kisobola omuyitako ne kifuuka ekirungi singa kifuna akizimba ne batunda ekirowoozo nti muwala muki kati ku nsi tewali kyali kintu kibi nga muwala mulungi kulabika ng'omusiru kati ate munange omuwala omulungi walabika ng'omusiru kifaananira ddala bubi nnyo kuba kyewuunyisa kati ekyo kiddeyo ku ba producers olina protectinga talent yo media erina ba producer mainstream tuve mu kyalo kino
kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviri ku ssomero wennyini n'olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana wo atwegatteko olwaleero the Ocean of Knowledge School tusangibwa Kasangati Bulamu okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 763 273 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale tuli mu kweyongerayo wabweru akakuba nga bw'omanyi akantu akakuba kakatonyeemu naye wano tuliwo eddakiika nga 2 okulaba nga tusaminga up topic yaffe gye tubadde tuliko wali ebweru then ekintu kibeere nga ate kiggwera ddala bulungi nnyo nga mukinyonyose bulungi nnyo Simon obadde okyatuusa ensonga gyo ensonga yange badde nze mu programming siri ku social media nsomya amawulire I'm a student of journalism but I'm not a social media person am I eligible to getting a job in mainstream media kati buli omulimu gwonna gwowo omwana w'amawulire alina okuba nga alina information. It is very important lwansonga nti waba talina information industry eno egenda muwanda ate egenda muyisa bubi nnyo waba alina information then ali eligible naye waba talina information ogenda kusanga lwaki abaana abavudde mu bibaala nga tebasoma mawulire basakisiidinze kati sirowooza nti etaani yasoma amawulire oba tutte wala ku etaaniya ono audience ye etaaniya ejja musumbuwa bamumanye Shoni Styles pay attention to details nsobola okumukuteera ku show analyzing music we Uganda z'okumukuteera because information gathering ontegedde bulungi in the last 2 years also jibuuza presenter wa TV oba wa radio nga tajirina he can authoritatively comment about concerts, about songs, but also mubuze mpapulanga tayinawo. But he is mumanyi. Hakati gojaleete empapulazo nga bwova ku YMCA. Mbu essimu yo ekuyamba kukubira ba mukyalo. Noddeeka ne weebaka. Information yatambulira wano. You need to know how things move. Kati gongamba mbovu tuseeri olaba mulina mu kusala eno bango omanyi nti omwana ajja kujja wa kunyumize kati nyala ku example twafune ebbaala emboozi y'omwala yafiira mu bbaala omwala yafiiridde mu bbaala end of business naye twetaaga okunyumiza abantu kati omwana yakulira mu bbaala hafi ajja kujja wa kunyumiza abaana engeri gye bayisaamu mu bbaala gwe kati amawulire amala n'agakola ki n'agasoma kati avi wa kunyumiza emboozi ebeera mu bbaala muganda wange diguli yo first class nga wabadde obeera mu buliri nga weebase ku myaka gyo olinga wa myaka 7 fikyova yakuzunga n'olina obudojja ogamba neebase ku 6 because ennaku zino olina okukeera ng'olina kyokala kambabulireko principle efuga art 1 art taba accident era buli gw'olaba nga yakubye ejjoko eba si accident aba kizimbidde ebbanga buli lwojja n'otunula mu muzindaalo olina okusooka okugamba okuwebuuza ngenzize kugamba ki. That's the question number 1. Kakati n'obuuza ngenda kigamba ntya bibuuzo bibiri kati sayimo fena ne tugamba tuzze kwogera ku yafiiridde mu bbaala nze delivery yange n'ebandala ne ya sayimo n'ebandala ne yo n'ebandala naye nga fena tulina subject kakati abaana bangi tebalina subject. They just want to be in front of the camera, they want to be
olina okusooka n'omanya ŋŋenda gamba ki ye ati njagala kuba ki tomala gasiiga n'asiiga ekifaananyi tamala gasiigasiiga bw'ati mukati agerera amuvuddemu omusajja ŋŋamba ki kyekikulu abantu kye nagambye abantu kye bagoberera oli kyekimujja ewa Sayimo najja n'alabako eddakiika 3 n'abiggala oba najja ewa Kwefu n'alabako 2 n'abiggala because ku olwo toyina kyewazze mugamba naye nga you are the same person you are there kyokka n'abaako vidiyo ya Sayimo gyagwako n'agiraba neggwako nga n'okukaaba oba nga n'okusekaaseka point okitegedde so issue si yakuva eri n'ogamba bannaye njagala kumpaamu ogambe ki kyekibuuzo abantu bangi boli akubira nagamba njala kukyalako ku channel yo ogambe ki anti kakati mbere eno nange ngamba laba ogambe ki oyagala gamba ki njagala gamba simu zibadde ki nge mateeka gatu neri ku social media oli ateekako amala kuteeka kunyiga likodi n'ayiye ekyokugamba because ne baali nabo abagoberera nabo tebali nnyo nti balina kye bamusuubiramu because teri muntu agenda ku TikTok nga alinayo kyasuubirayo ekiri awo ekyamaanyi oba ku social media kati gwokimuwa n'agamba nno omanyi nti yadde bibeera byakusaaga naye waliwo bali batuli bulala ebintu ba tebabifuulamu serious kati batandika okubuuza Jose Kyakala nga tokyatuteerayo because olina ky'obagamba bati ku mulembe ogwaleeta ba Jose Kyakala omanyi abantu abagiraawo ne bonna baatulabako bulungi nnyo ne bagenda because tebaayina kyakugamba so buli muntu otunula ku kazindalo you are going to record you are going to speak bw'onoofuna ky'otugamba eno ebintu byekola byokka byeseetula byokka mpola n'abasajja bali mu TV omwo atunula bw'ati example njagikuwa eno afi yava ewono n'agenda gomanyi kyatwala bbanga ki okunoonya just omuwala agenda okudda mu kifo ekyo nemutunulira gwe yagamba gundi naye nga bawala webali bangi ku street okwo banyumya bakola ki but kufuna bufunyi muntu omu bwati ndwali lutalo Kizibere TV wano bantu bangi abatuviridde ne bagenda we baba Flavia yava buvi ku luyimba lwo luyimba lwo omutali bintu biriawo ntyo byetaaga nnyo seriousness naye yalina engeri yali yabipackagingamu nga omulimu agukulowoozesa nti muzibu nnyo era olwaluvaako bw'ati ne lukkirira ku maviivi ne lufukamira actually nze ndowooza nti mainstream kuba sente ziba si nnyingi naye sente bazirina bainvesting ennyo sente mu baproducers ekyo NTV yali ekirina nena radio production manager waabwe ekyamumenyanga buli bwazimba batwala era kuva bwe yatandika okumenyeka radio egenda eseseetuka okuva ku bantu kye bagimanyire kati kyekyali kyagifuula ey'enjawulo lwaki producer alina okumanya presenter ali ku mpewo ne possible replacement na wajeri nojji supportinga no olaba media eringanga timu za mupiira sobola okumanya possible replacement ya talent yange mu myaka 2 nti omwana oyo singa asigalanga munaku bwatyo agenda linnya ennyonyi ave wano ne mukubira paasi ne mujaje bamuwe emitwalo 10 ne mutwali bamuwe emitwalo ago mwongere emyaka emirala emeka 2 kubanga wa TV wano kalaba TV enye ziri waggulu kalade zigenda zisukka level y'okuzimba kalade zirina kuliikiriza ku TV obuliwa wansi waabwo kati kitegeeza nti no existence yabo TV eyo ye survival yaki yazino naye osobola okubeera ne show nga mulina show nungi naye nga bakama baffe tebafunako kirowoozo nti singa omusajja oyo alwala basinga agenda tuzaawo ki oba okitegeera kati
kigenze obuvunaanyizibwa obwa shows ozigenda kumbe buvudde mu mikono gy'aba producers ne budda mu mikono gy'aba talent kyovala omugagga ajja najja n'amenya banka n'awa omuntu gwe mulowooza nti talina kukola ku TV sente ye nadde waka n'alinda ratings ekyuke nene yeerabira nti ono gwamenyedde banka alina omumusapootinga mukulu nnyo kati mu production ekintu ekyasinza okumenya ye producer omwavu anti omuwala omuleeta ku TV leero ng'ali ku bigere nkya n'afuna emmotoka awo perception y'omuwala automatically ekyukirawo towards yo amugamba kitegeeza buli producer wa TV alina okuba nga avudde mu bulamu obugamba nti mpaayo 15,000 ng'azisaba muwala okusobola oproducer oyo okwogera mu bulamu bw'omuwala oyo n'amuwuliriza naddala waba alina amagezi kubanga omuwala alina amagezi waba avuga emmotoka ya bukadde 8 producer oyo waba afugayo 25 oba 3 nga yagyegulira amwekiba n'agamba wadde embuga ya 8 nono oba yeegulira eya 3 kati TV zirina okufuba okulaba nga zempawalinga ba producers si mu maanyi gokka ne mu byenfuna okusobola okusobozesa bano be baleeta okuvaayo obulungi naye bwe bataba empowering kyova babaleeta ne bakuba ku kisenge ng'omwana ku social media abadde akola bulungi naye ekizibu nti eno gye bamuleese tebamusapootinze ekibuzo ky'abantu bw'oleeta ekyennyanja n'okijja mu mazzi nga kiwuga bulungi bw'okireeta ku lukalu olina okisapootinga n'amazzi kisobole okuba kyo kya mu mazzi kisapootinge TikTok nga badde ayogera ku social media n'afuna views emiliyoni namba ey'akavidiyo lwaki omuleeta ku TV views ezo TikTok gyoli kyagambye TikTok mufune omufunire ba producer omugambe nti ennono ya mainstream eri bweti tukwagalako linnya na kuzimbulukusa content wakakati kiri kyobadde okola ne kireeta views emiliyoni kakati kikola kitya singa tukyongeramu ne kiba ne facts ne kiba ne graphics ne kiba nga kiteredde bulungi ate kijja kujja okitegeera kakati ogenda okumaliriza chicken oyo omulaba n'omugulira equipment ng'alina omuntu gwazungana naye ekiro ebyo byazungana akomawo ku mwenda n'agamba fantastic tuva mu comedy store ng'alina omuntu okamera gwe wamuteekako ye oluva mu bbaala ye buli kiro n'atunula mu kamera n'akuwa analysis w'ebbaala eyo n'agenda ku kivulu ekya ku makya asigala yeebase muzannya bino biba byagalwa kuba buli muntu abirinze fantastic omusajja bakamala okuba omuntu emabega tubadde wano musajja wamma yazze n'akuba ne mbirecordinga ku mwendo ogw'ekiro ku 12 ez'okumakya yeshebe esinga okulabwa ku TV zonna naye bwe mainstream bono ogigamba nti kati omusajja oyo ekiro kye kirina okubeera facilitated kuba gyalaga yeetaaga emmotoka ng'erimu amafuta yeetaaga okunywa n'okulya yeetaaga lifestyle kati mujja mufunire miliyoni ezi buli mwezi tezivaayo then ne gwatambula naye ono musoke mumugulire kamera mumukolere ekiti naye musoke mumuwe miliyoni 3 mumufunire n'emmotoka kuba baawukana ze miliyoni 10 omwezi bo omulimu gwabwe kuleetera night life nga bakugamba tekijja soboka kati ye chicken nga abyekolera ku TikTok ye ng'afuna obukadde 5 n'alanga sipono alanga kino ng'abwefunira kakati we need to support these people minor supporting them mujja baleeta nnyo mujja kutwala nnyo ekinyonyi mu mazzi kisobole okuwugirayo olw'okuba eno mu bbanga mukirebe nga kyamaanyi mugende nawe kati bw'okiteekako ate mu mazzi era kijja kufiirayo anti baleeta talent ku TV oba ku radio talent eyo nesooka oleeta omuyaga omwemba boosi baffe mu makampani abalina obuzibu nti oleeta omwana n'osooka omuzimbira abalabe mumaze emyezi 3 musasula abaana ono bamugamba nti bamuwadde emyezi gye 6 already agenda okulinnya ku seeti ng'abaana batandise ddo mu fitina ono yako agenda kukola biki bye tutagenda kukola n'owempalinga presenter producer n'otamuwa ssente producer naye n'agamba nti kale kamulageko nti ono wazze siki
si mmere. So production should be a chain. Buli omu alina okubeera empowered. Bwe tuba tubakugyamu abaana abenyusi because bo gye bava si wateeketeeke. Ekyakolebwa nga wenagambye si kipya babajja ne ku stage. Bakomedian babaleeta bamooti abo bola balinga organized bola ba mu nkola yaabwe ey'ebintu. Bana abaana bo tebafunye mukisa kubeera organized. Naye they can be organized. But they can be organized. Mubayambe tusobole okubajjamu product ennungi. Naye mutaakikole n'okubanoonya. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan, eka nkunyonyole. Ebiseera biri nga ba customer babula okundi ebipipipi. Bitega byamwe byonna byasiimuuse. Naye lwaki tiles zammwe temuzipima? Tutali muzigula mu bikuta by'amagi. Naye we nazula Modern Tiles, business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Kati ngenda kuwekizamu kati ate nze Pretty Nicole yagize ku baba. Nzate munange mu show ya music ati yannemye otegeera. Nate namulabye nga awa submission ze mu show ya Love. Ate nga ndaba atazi. Nga mundabe yange singa aziwanga aziwa ampeeza ekiwala. Ngate ndaba atenza akimpeera bulungi. Kati n'okubanoonya wa waaja. Because ababaana bambi era bamachi boyogera ebigambo bingi bati bato. Bato kati mumbaleeta mu show zaabwe oluusi nga nkulu. Obuto buso obutaba mu myaka ne mu delivery. Omuntu asobola okubeerawo nga muto olw'ebintu byalabye ebitonotono ne field gyabaddemu nga muto. Kati abasinga okwo basobola okukuwa bino nga bye baba birabye. Ne buli omutuuza n'omugaa kati njagala abantu bakulabe nga owa submission enkulu. Kibakaluubirira. Eri machuwa kibakaluubirira. So abakikola mubatuga era buli omanyi waliwo tiimu ezikola transfer ne bakugula nga bakututte kutuga batu mani yawo yagenze netuweereza Rashford ku Barcelona baagala muzza bannange bamuteeke na mu baasa ya kaki kuba ali eri ayagaba Yamini Yamal baddeyo ne balina ne WhatsApp group mwatali mwe basekera yagana omusajja omusajja aba akola ki bwe tuddayo gumuwongere nakola ebintu bwe kali buddeyo yawaye wamulabye kati ekyo yadde akopaani. So nga tumaliriza my last question will be Saima agenda kuba submission yo ne kwefampe submission ye mainstream or TV ne radio omuvubuka akyasobola okufunako omulimu nga tamaze kweregana social media. You give me your final. Akyaso buli muntu ze kakati kankuleko. Don't know where to penetrate into media. Amateeka tegannakyuka. Bwe twayingira mu muyino okuyingira. Gwaveri nga tokoze linnya ku gundi atali oli okusoko kubaka enfuufu okutereezaamu katono. Avudde ku social media linnya nga alikoze tajja kuyingira nga ffe bwe twayingira. Ajja kujja yeeramula because alina numbers z'ajja nazo nga ye yeetaaga bwetaazi ku streamlininga. Naye gw'ajja nga toyina linnya emitendera gikyali gye gimu ojja kujja nga lipoota nga tofuna yadde 10 bikyalimu Alani ebyo kontrol okuba kati gwofunye nakulabako ko nga namulindwa akukaza mu yesene mulekera okulimba abantu okolera gye kuli n'okolera sente gye kuli sina waffe yokka mbulirayo any professional etalina ba volunteers gye bali n'osooka obeerayo eyo mu busawo kwefunka tenze kino njagala kigamba I've shared ko n'abantu mu Uganda mulimu abantu abasasulirwa abantu abasinga bemula bakwata ensawo saa 12 nga afuluma ennyumba nakuma saa 12 bafuna wakati w'emitwalo 6 n'okukka wansi nga anyuma na yeekyanga n'agamba nsaba banyongeze
board netuula nemwongeramu emitwalo egyo 5 ala nisaga njala tube realistic about life because bana abantu abatugoberera kyekyoka kye tusobola okubawa wano mu Uganda omuntu afuna akakadde n'okwambuka batono anje bali ku level za manager nze no mwana namubuuza waba kuwa emitwalo nkaga manager bamuwameka nti aba wa 8 ala let's be realistic about life kati ono ali disattached because kati yo bulamu bwa livinga bulalamu naye omwana ava ku YMCA funa lady ate tofuna nene teriyo kimenyanga Barcelona oba Madrid kusawo kugoba oba Arsenal oba Rio bwezi kugoba obulamu bukaluba naye bw'ojja eno ng'otandikira eno wansi n'obeera lipoota omwaka gwo mulamba ne bwe giba ebiri n'osaka nga tonnafuna nayo kikyosaka bw'osaka mu byemizannyo bw'osaka mu politics bw'osaka mu butale bw'osaka wano omwana agatandika ku CBS tetegende ogenda kubonaabolerayo because ojja kutuukayo nga kye bakusaba tosobola kibawa eri kati baagala results waliwo radio zaffe ezo nzaagala nnyo gye tutandikira gye tuva n'okulayo emyaka 2 tewaba bakozi oba osobola okwetaaya n'okola buli kyoyagala n'okola ku buli kika kya show kyova yaffe bakujjamu eno show ne bakussa mu ndala just kisoka nga bwolamanyi change show esooka nejja ne wayita ennaku nga jja n'ogaa naye omanyi nga bwe nnakolanga eri ku makyanga tebansasula kati wano osobola okukola nojja n'osimbula embalaasi ekyo tebabikyusa buli muntu naye bakukyusa because wayita mu ttanuulu genda oyite mu ttanuulu ojje ng'olinnya obwangu bw'ojonookoma okubiyiga amangu jjo okoma okubeera ow'amaanyi genda obuuze balumansi bajja batya mu CBS kwegenda obabuuze bonna naye mmwe mwagala olufubutuka mu ssomero bwoti mbubakuwe kaliisoliiso abaveeyo olwokwavudde mu ssomero nedda se naffe abasomye tujje ekikuweesa omulimu si kusomako bwe bagamba era abe kawenja tebalina gye bagenda kulaga not until nga mmwe mukoze ekisukka ekiddayo n'otukakasa nti experience n'obugumu kati ogumye osobola okutuulawo wano otherwise tujja kuteeka mu kaliisoliiso gwe kennyini ejje kaliisoliiso nga ekusweku obimbe ejjovu bagambe omusajja yayingiddeyo nga tumwongeza tetumuwulira ng'emukutte bweti ofa gwenyine bakubira essimu agawe kaliisoliiso yo leero nga tozze bale mukama wange bampaako presenter mugamba kati bw'ogenda ku mpewo babuuzeeko sooka omumyeko kaawo nga tonneeyanjula because weeyanjula obanga oba ontegere omuntu njagala omundeetera okubuuza ebibuuzo ono ani ambuulidde bw'ati kubanga gwe mundi gwokusooka okwapyangamu mweyo sho producer ngenda ntuula ndakiikemu nekintu wantusabye obulango amawulire nga byonna byomugambye abisamalayizinze olinzi omwana yakyasinza okukuba samali era yasinga kuyita kufunza fe tubeera ku lediyo longido ebyuma byafaako okumala oba yali ssaawa n'agikuba ati kati fe olw'okuba tuyise mu ttanuulu nnyingi era obeera ku muzanira kugamba oli najja nakuba akaama mashini ezikidde ngulirayo eddakiika ezi n'osumulula banaye mwebale kujja bane mwebale kutuuliriza embeera si nnungi nnyo mu ggwanga lya kata muganda wange Isirayiri oli n'agamba Isirayiri kakati kambabuulire Isirayiri erwanagana n'ab'amaazi Hamas eyo n'ogita n'omubuuza kiriisya n'aganyongerayo ezi enkuba kakati mpulira efuuyira banaye abayina nze we twakulira ennateete ogenda okumalirizawo ng'okubye topiki 7 nga zonna ziri off head ekyuma kigenda okuddako nga just oyagala ku stretchinga mu stretching nga tukuba naye kakati gweoyagala neddakiika emu bweti ekulemye okukuba okumalako bwe yatunnyonnyola mbugwe ssebo so bano abaana betuyina they want the products of what we are doing
but kyo kyennyini tebakyagala. Nze mbaddeko mu bayimbi, abayimbi bonna abafunye mu mulimu guno bagulaze bagujjamu ne bagukolera ne bagubonaabonera. Teri yafu butuseeri. Era bonna katika nkikuwenga ekisembayo. Omuntu yenna buli lw'olibuuka amadaala g'ensi eno ogenda kubonaabonera w'oliba ogudde. Kankuwa example. Omwana wo ne bw'aba mugezi atya muga wa P2 k'oli mubuusa n'omuteeka mu P4 n'atasoma P3 kiri mukosa ebbanga lye lyonna. Kakati abaana bano abantu baffe ne bw'obanga kwefu omumanyi n'enkuleeta omwana wo ne bamuwa omulimu ku CBS ng'abuuse gali amadaala. Kati era abayimbi obalaba omuyimbi ataagendako nga yafubutuse bufubutuse eri n'agwira oluyimba ne lukola hiiti. Tamanyi bwe lwatuuse ku radio, tamanyi bwe lwatuuse ku TV, yalukubye bukubi ne lugenda. Genda ononye kaliya zaabwe. Zibonaabona after that one song. Naye najja n'akuba akayimba maama wenyini n'amugamba n'ebintu ebyo ebisirusiru no genda obiyimbire mu lujja. N'ava mu ddala ly'okuyimbira abeewaabwe n'ayimbira ab'ekyalo n'ajja ku baka stage ne aba MC ne bamusolooza 2,000 n'atambuza ebigere n'ajja bw'atuuka waggulu eno ajja alinnya ne bw'oba ne hiti nga gw'ogirina Misa Kisemakula tomukubirayo baka stage. Ekintu ky'amaddala kwefu kyayogeddeko kati kankuwa ekintu ekiri relevant ku ggwe. TikTok ngitwala ng'omukisa ogukwanguyiriza. Kubanga abaana bali ku TikTok ate abasinga nabo balina ekiro ky'okulako ku media by the way. Kati TikTok okirabanga ekintu ekikwanguyiriza okutuuka ku kirooto kyo. Kuwonya wano wa receptionist we tutule bagamba nti wandiika oteekawo nja biweereza n'ekuyingizaayo eri. N'ekyabuvunaanyizibwa nnyo gw'atuuse munda omanye nti TikTok ennyanguyiriza wanguyiriza kuyingira naye tegenda kunnyamba kukola bigenda ku ki. Kankuwa example. Dr. Tio kujja ku telefayina wakubira nze najjanga host najjanga guest wange ku ffe tuliko abakulu ku telefayina ne bamuyita okukola. Dr. T nakwera ngamba batuyise nze Dr. T yanyanguyiriza obulamu okuyingira ki media si telefayina media because ne kusimba of course yes manager yali yampita. But the fact that ati nali nkola ne Dr. T ate nze nduze nakyo kyangattako nengina nenkolayo. Naye bwe nyingira BBS bwenti nga Dr. T asolokera kumacha because by then ngeri nyali waggulu nga challenges zaitamu ze sizimanyi wabali ku board basolo okumukuba engo basolo omoyeya nze sirina linnya lyemwe kana simanyi kye kitekola ki asolokera kumacha n'agamba neze yo sigenda kukola njagala mmotoka. Abakulu babakyatese eri ku kyokufuna emmotoka nze ate sekirina akubuzibu ekyakusigala nga nenya ki boda. Ngenda okulya nga bitandise okunnuma neŋŋamba ne kati njabba musiru. Dr. T yakola yanniisa bbaasi n'enzije 40 kati andeese ku paaka ambuzeeko ndi mu kukaaba ng'ate kyoto kyange kyakujja Kampala. Neŋŋamba kasita mu maaso g'abantu nkyali waggulu kuba nkyakola ne Dr. T naye nze kanzite ebigere enzire emabega nenzire ku ground wano nenfuuka producer producing over 5 shows ku payment ekyo nenjiga oku-operating ebyuma nenjiga oku-producinga zosobola okundekera show nenjiteeka ku ki ontegedde bulungi. Kati omwo Simon avaayo omutuufu Dr. T agenda okuva ku telefayina nga tewali abuuza Simon asigadde atya si kyangu. So bakujja ku TikTok amaanyi weegali ogwo gutwale ng'omukisa nti olaba TV n'empita naye kyensaba gwe wennyini weewanulayo nga tebannakuwanula because webanaakuwanulayo. Olaba tulina abantu abafuna emirimu nga talina mpapula n'abeerawo naye obagezi amanya nti kati gwe omulimu ngufunye yeetoolola eri talinda mutuma naddayo amadaala agalinnye buteera ogenda omuwulirana kakosi akali equivalent to senior 6 nakafunye because wano wozze olw'okuba tewayita ku madaala toba na musingi toba na mirandira at a certain point x
amadala gali tujja gakubuuza. So abaana bo bagambe tweyanza nnyo tweyanzeege muri b'amaanyi naddala abasoma mwe musinga complaininga aba complaininga you go back to the drawing board. Tuyina ebintu bingi nnyo sente z'abazadde bammwe nnyingi ze mubba mwe abasoma mubalimba simanya abansitumye ekiro batumye tosobola yadde okugattagatta essente ezo nojja tisinga gwe ne kamera ogina nze nagende wa Pastor Kiganda ku Kingdom nga neetaaga likoda nze nakozesako likoda eya buno buteepu buno obwokukola bwe ng'ogenda n'onagigula yakuwadde platform kati gw'omanyi kyoyagala ogikozesa nenjigula likoda ne buteepu nga mbugula nga bw'omala okugenda okulikodinga ojja n'oteekamu waya n'ozannya eddoboozi eriyitamu ne ligenda mu kompyuta. Gwawonawona oyagala tosobola okwegulira kamera etandikirwako oyagamba osoma mawulire n'essimu bw'oba ogize zino essimu tetukwata ssimu tukwata gadgets z'amawulire essimu ejjanga by the way era omuntu aza gundi akwata ssimu bweti yakutte miliyoni nagula essimu because nze mbasiguze ono tagwe yagula ssimu ayagala kintu kyo ngasobola okukwata na editinga na exportinga n'ateekayo amawulire negwe n'essimu okyagirabanga ssimu tugirabanga gadget esobola okugamba mbumaze emyaka ena oyina ne maama we ali e Bulaaya asobola okugula kamera ya miliyoni 2.3 olina Bulaaya oyiri exposed ku mawulire agali eyo penge tagaba mawulire ali wano ekyamazima tiri agenda kati olaba alive and kicking ojabe ya media nsereko mu generation yaffe nga tukola bane yakubanga ku Sande tone najja n'asiikasiikawo ekintu kyeki bakita Sande Mega Drive buli mbuzi nedda ku nkondo yaayo kati abakulu ne badde ewa Medi abavubuka abanyumireyo ne badde ewani ekyo kitegeeza maanyi si kyakuteesa nti bannanka batuteesa ng'engeri gy'okoze booti genda booti teri agenda kukwata akuwe beera mukozi bw'onaabeera omukozi nti bw'onaabeera omulungi bagenda kujja ogenda tula ku seeti y'omuwala omulungi oleme kuvaawo kwendeesawo kyaliwo kimanyi yagituulako kuva na kati owa morning breeze bwe tugenda wano n'oli omuwala eyaliko yakolanga ne Simon niwe yagenda muleeba teyadda yakoma bamubuwe kati batukoleko ku y'emikolo be hard working nemwe we muduka mu company onoonyanya akwebakako ayinza okulemesa mu company onoonya tiimu kiwano gy'osayidingana kati noffe ne tubasekerera n'ogamba nono kati aweze wa mwenda oyo nawe yakatandika ali mu mwenda otunulira omwana ow'obuwala n'akulema tugenda kujjako kamera nkubuulireyo omu otunulira omwana ow'obuwala n'omulemwa n'omugamba bakuwadde omulimu concentrate banna ate munne tebikyali mbawala kati ate biri mu baleezi teri residence kati eri mu bavubuka mu balenzi njala nfuneyo ekikazi nga kinteekamu okusabiriza kwabafuukira okusabiriza buli agira bwati nashe ekiro gye nawulirako omanyi omuntu asabiriza tabula ng'omuwulira mu matu agamba tya Mami Sherry Dubai. How are you, my Mami Sherry? Yeah, we are in Uganda, Mami Sherry. In Uganda. No, ngambagati. Akanambo ukamanyi amanyo ukamanya maya katono nagala Mami Sherry amanyige. Bw'ekikola olw'olumuno kyetanga nga jjoko kitegereke. Naye abaana bagufulidde ddala mulimu okukola obukozi kuganye. Buli omu asuubira ajja kufunayo mukazi omugaga, ajja kufunayo biki. Okuwa abantu abalenzi badiddeyo ddala mu guli omulembe gwe gwe twalimu nga tukyali bato ogw'okusambasamba obupapula nti singa essaawa yonna nsamba eyasudde awo so bwe tuli awo. Cruise Alan Gemanya Cruise Exclusive gwe mkutu kosinzidde okubanga ate otulabira olunaku olwaleero
mbadde ne Dr. Kwef nitwegattibwako munaffe Simon. Bano nno bannamawulire bakokootivu mu ggwanga Uganda atirengera bakuweereza bunya akuweereza ku BBS Telefina eyaffe ate Dr. Kwef n'akuweereza ku CBS ku makyane Dr. Titi tanafuka musawo watikirwa musawo kale saka suka barora balero musiye bulungi mwelaba nzoza tunakola akantu Ocean of Knowledge School erisangibwe Kasangati lino lyessomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba na kweraliikirira konna ku ngeri gy'anaala noti 32 ne noti 763 273 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta kafeesi ne kawaweera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus emu 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.